Rose Nabbanja omutuuze w'e Masajja Kibirwa B gwe tusanze ku ofiisi ya ssentebe w'ekyalo ng'apooca n'ebiwundu oluvannyuma lw'okulumwa embwa. Ono agamba nti embwa okumuluma yali ku pikipiki. Atambula ku pikipiki embwa ziringa ku zijja zigoba pikipiki. Kati wezambaka yali avuga ku pikipiki ye n'anzuulira pikipiki nze embwa ne zinuma kuba nali n'omwana. Nabbanja agamba nti alwanye okufuna obujjanjabi naye nga buteerere kyokka nga n'ensimbi talina ezigula eddagala. Kati ssaawa zino nakafuna ddoozi mbulayo ddoozi 3. Agenda ekiruddwa okununayo eddagala bampe eddagala nasanga ng'eddagala ddoozi yasooka baagimba eddoozi ezaddako nga tewali ddagala. Agamba genda eddagala lyakugula ojja kyokka ono abadde yakazaala omwana nga kati abasawo bamuganye okwonsa kyokka nga talina ssente zimugabirira. Abasawo bangambye nti oba ofuna bulungi eddagala omwana muzaala waliwo n'embeera gy'obeeramu ng'olina obusobozi okusobola okunywesa omwana amata buli lunaku waliwo kubanga tosobola mulinamu wamabeera. We tumusangidde ng'azze kufuna bbaluwa ya ssentebe w'ekyalo okugenda ku poliisi okwekubira enduulu. Mbadde nza nkolera ebbaluwa poliisi ennyambe balabe ng'omusajja yasobola okuntaasa okunjjanjaba. Ssentebe w'ekyalo kino Samuel Waswa Rwandagga n'abatuuze bennyamidde olw'embwa ezitaayaaya ku kitundu kyabwe. Ekyalagira ku muntu musawuli azeggema ate kirusange mu kyalo balumiddwa embwa walumwa pusi naye baita buyebudduukizibwa tukira ekiruddwa eyo gavumenti ya gavumenti eyo ssente okufuna doozi eya vakisini eya rebi era n'akasente kawaayo ate entebe wala nnyo. Batubuulidde nti embwa zaakaluma abantu abasukka mu 30 mu bbanga lya myezi 2 gyokka. Basukka mu 30. Ono omwana yalumwako embwa wa Joy Primary School nga nti agenda kufa naye Katonda nga bw'ayamba omwana yaddeewo kuba yatandika n'okubogola ng'aluma ng'asuna. Kati bano baagala abakulembeze ba munisipaali okubadduukirira ku mbwa zino. Musawo alina okuva ku division oba municipality okujja okuinspectinga embwa zino embwa zisiba mu kitundu. Embuzi abantu bazisiba bali mu maofisi tebakyajja tetubalaba. Bajje balondoole ensonga eyo kuba tujja kufiibwa abatuuze baffe. Era bano baagala n'abantu basomesebwe ku kulunda embwa. Gavumenti eteekewo enkola ey'okusomesa abantu okubeera n'embwa ezibagasa. Osanga omuntu nga nekyali atakirina naye ng'alina embwa nga 8. Abakulembeze obuzibu babutadde ku batuuze abamansamansa kasasiro ekiviirako embwa okwesomba. Embwa tesobola kubeera mu kitundu mwetafuna mmere. Naye bwe nga mulina ebintu ebireetera embwa okulya nekkuta n'ezaala ne ziba nnyingi era embwa zijja kubeera part of us. Ate ne kasasiro gwe tusuulasuula ku makubo addusa embwa gye ziva ne zigenda ne zitandika okuyita ku butale ku biki ne zifuna ebyokulya mu kibuga kati ne zizaala nnyo nga tezikyalina control. Kati aba munisipaali ya Makindye Ssaabagabo bagumizza abatuuze ng'ekizibu kino bwe kigenda okukolebwako. Tukwata ne tulangirira abalina embwa zaabwe ne bazisiba ezo zonna ezitali nsibe tuziwa obutwa oba tuzitega obutwa ne tuzisirisa ne zifa ne tuziziika.